ngezezzaako okwetegereza bannayuganda n'obumalirivu bwe balina ku nsonga ezimu, naye ngenza okukizuula nti bannayuganda bayinza okuba nga babuukira buli kimu ekigenda mu maaso. Babuukira buli kimu ekigenda mu maaso nti bwe wabaawo sizoni nga ya byabufuzi nakyo bajja kukibuukira. Era abalafubanira enkyukakyuka bajja kulaga nti bakyetaaga, abatakyetaaga nabo bwe batyo. Naye mu makkati awo buli kagwawo bo balina okubeera nga bakasuusuwaza ekintu oba oliawo ekireetedde bannayuganda obutasobola kubeera nga bakonsentratinga ku kintu ekimu, kwegamba okugamba nti katugobe kino tukigguse, nti embeera gye bayitamu embi, obwavu bwe bafumbekeddemu, nti byonna basobola okubireka ebbali ne babuukira ekiguddewo, buli kigwawo kye bagenda nakyo, naddala ku mutimbagano. Kino nno nnyinza okulowooza nti oba General Museveni yakitunuulira n'akitegeera nti bano bannayuganda oba awo we nabalogera we nabalookingira kubeera nga tebatereera ku kintu kimu, kubanga omuntu yenna ataabeere successful ayinza okuba nga tabaako na bizinesi yankalakkalira gy'oyinza kugamba nti owange omulimu guno agukoze, oba famire emu oyinza okulaba nga ebadde esiika paani kati ng'eya Makarena mu Kampala, oba kati bakyalimu kali akamotoka kayimba nananananana Makarena basiika paani, nti yasiika paani ye nga ye n'abaana ne batandika okusiika paani, era bagamba nti bamugaggawaliddemu nnyo. Kati bakola n'ebintu ebirala bye batasobola kubeera nga batugamba, oba kati nga bw'olaba Uhuru titumumanyi ku piraawo we, n'abalala bangi nnyo abazze bagaggawala nga balemera ku mulimu ogwo ogumu. Naye bannayuganda bw'eba nsonga ya kununula ggwanga lyabwe oba eggwanga lyabwe okuliggya mu mikono gy'amagye, balize mu mikono gyabwe nga bo abantu ba civilians, tuve mu military government tugende mu civilian government, kubanga amaziga gafa we gatandikira. Ekyo munnange kiyinza okuba nga kikyali wala nnyo okwakiivinga singa tewabaawo bantu ssekinnoomu bagamba nti kakati ffe ate ng'oba oli awo ekkubo eri abantu bonna okubeera nga bagamba ekimala kimala lye libadde lisinga. Kakati ekyo okukyakiivinga kiyinza okubeera ekizibu ennyo. Ng'oggyeko ekya Museveni okubeera nti nno waliwo ebintu bingi nnyo ebizenga bimufevaringa nga bijja biwugula. Nakuwa ekyokulabirako ekya COVID-19 tuli mu kalulu ka 2021. COVID-19 yamuzannyira nnyo era yamukozesa nnyo okukijjanya abaludde oluvuganya n'okubalemesa okutambula, okuba campaign. Kakati essaawa ya kakati bwe tutuukidde wano tulabye olutalo lwa Iran, ne tulaba ebintu ebizze bigwawo, Ebola n'ebirala ebizze bigwawo, nti ebyo biri awo biri external. Naye kati bwe twogera ku mbeera yaffe ey'omunda mu ggwanga oyinza okwesanga nga ffe abeevuga speed mu buli kijja mu maaso. Bino nno byenjogera nabijje waliwo akatambi k'abacomedians akamu ke baakoze nga balaga bannayuganda engeri gye beevugamu speed, era bo mu katambi kabe baasokedde ku mawulire g'Okero. Okero assa abaana, Okero assa abaana, Okero assa abaana. Ne bavaawo Rolls Royce yamu bannange, Rolls Royce baba baakadde eno ne bakomawo nkerettanyi bannange byayogedde ekkololo nkerettanyi. Ebyo ne bigenda buli kimu bakikwasizaganyizaawo mu budde. Arsenal naye nga mu makkati awo ag'Okero oba before tunagenda mu Okero waliwo embeera ebadde gye twakava mu kalulu, akalulu kabbiddwa bubi nnyo, ne byabakama tasobola kubeera nga adisplayinga results mu bulambulukufu nti ensi yonna ezirabe. Ekyo ne kibeera awo, era nga tuli wakati wa nkerettanyi, Rolls Royce, Arsenal bali mu kumenya mayumba
bali mu kumenya businesses bannayuganda oba bali awo mu mbeera yazirinda boolwange. Tulabye abazimba ku mwala amazzi enkuba tetonya ne ganjala ne gagenda mu bizimbe ne gonona bizinensi zaabwe. Tetulabyewo ko n'omu agamba nedda. Buli kamu bo bajja bakabuukira okoleka okubuuza oba okuduulira Kyagulanyi abamu nti kati muzzaako ki naye ng'ebiddako buli kaseera be babinoonya okubeera nga basoosowaza. Kyobalabanga ensi ez'ebweru kati nga bannakkinya batusekerera naddala ku guno omulundi nga balaba tukuŋŋaanye bannayuganda bangi nnyo bakuŋŋaanye okuserebrate nga Arsenal ng'ewangudde. Baatusekerera nga bagamba nti bannayuganda bo bwe batyo nti balemereddwa okubeera nga bayimuka. Singa bakikola bwe batyo baali badde bannakyemalira bwabwejjako, naye ekyo tekisoboka gye bali. Wabula bino ebirala dombolo ya solo biki byonna babibaamu nnyo oba oliawo n'ebiboozeboozi ebitakola ki ebitagatta. Nti ffe bennyini ng'oggyeko okubeera nti nno waliwo zi diversion ze batuteekamu naye baatusoma nti bannayuganda babuukira buli kimu ekiriwo. Bannayuganda babuukira buli kimu ekiriwo nti okuva lwe twava mu kalulu 2021 amagye gakubye abantu Wamuwanga Kivumbi bassa abantu, bakubye abantu abaana abagezezzaako okubeera nga si bamativu eri akalulu ne babatta muhozi ne yeewaana. Ebyo byaliwo. Bobi Wine bamunoonya ebyo byaliwo byonna. Nti gwe tandika okubala ebiboozeboozi ebibaddewo mu makkati awo paka kati essaawa yakati nti ffe tuyinza okuba nga mu Africa tuyinza okuba tukwata kisooka mu kukulembera amawulire. Tuyinza okuba ffe abategeeza ab'amawanga amalala ki ekiguddewo, naye ebitatukwatako tubiriko nnyo, naye ensonga ezaffe zennyini nga zo tetusobola kubeera nga tugamba nti ekimala kimala. Kakati awo nno nze mu kukitunuulira nga ndaba nti olufuutu ng'ensonga enkulu nyinza obutagiteeka wala era bwe bakugamba nti bino byonna okubaawo Museveni yatusulika amagulu gali waggulu ebigere bye biri omutwe gwe guli wansi. Bwonna bwe yateeka bwe baasulika nga mwe yatusulikira ffenna mwe amanyi oyo alituyambye kubanga bannayuganda njagala okubuulira n'ebintu ebigenda mu maaso okusinziira ku confidence Muhoozi Museveni gye bakozesa bakulagira ddala nti kye baliko bakimanyi, bamanyi nti oba oli awo baatusibira tosobola kuvaawo. Oba oli abagamba nti buli kaseera mu creating ewo ebiboozi buli kaseera nti kubanga buli wabayeerawo ekintu okuviira ddala ku credit crunch n'ebirala bingi nnyo ebizenga bibaawo. Museveni buli bannayuganda bwe bagira bati nga wabaawo ekigwawo kyokulabirako kyenyinza okukuba. Tugenda mu COVID byali biseera bya kalulu campaign. Tutuno tuzze wano 2026 Iran, lutalo lwa Iran n'ebirala kati Ebola. Nti essaawa ya kakati njagala okubuulira nti ne wabeerawo ekintu kyonna Museveni kye yeekengera atuteeka butesi mu lockdown kubanga akimanyi nti awo abeera atumaze kugamba taking advantage ya situation. Naye ate naffe bennyini bannayuganda ne tubeera nga tusoosowaza nnyo embeera ebeeriwo ne twerabira ennaku yaffe ne tugyerabira ebyaddala gwe tunuuliramu ebyo ebibaddewo byonna nti bwe twogera kati ku mboozi yookero okuleka mpozi nga bagenda muteeka kalabba enkya naye kati eyo eringa enkadde nnyo naye ate nga byakabaawo wano kukitegeera. Kale bannayuganda kyekituufu nti tweraliikiriza era bwe tutaweera tuyinza okufuuka ekisekererwa mu nsi yonna kubanga tusoosowaza oba oli awo ennyo ebintu ebirala ate ne tulema okutunuulira ensonga. Kugambye nti abaana engeri gye bakuŋŋaanamu nga Arsenal etutte Premier League
ne Museveni kennyini yatya. Bw'okulaba ng'ayomba ng'awoza Arsenal yali atidde nga patayagala bintu ebyo bikuŋŋaanya abantu wamu oba abavubuka abalaba agamba kuba bano balaze nti abantu basobola okukuŋŋaana bwe bati naye ate ensi yonna twakava mu kalulu tulaba tuwoza Uganda is bleeding eno batulaba ate tuli ku misoto gya nkoko twokya mu gavumenti embi gye tukaaba. Mwe mukyali awo mukyabuukira byababaka kulayira byabaki buli kimu ffe tukibuukira naye ng'ate ffe nga bannansi bekikwatako tulemereddwa okukwata ewawunya, tulemereddwa tubuukira buli kimu. Ebyo ne munnange bye bibadde ebyange naye nkugambye nti waliwo akatambi abavubuka mbeerabidde ba comedians abaazannya akantu ako nendabira ddala nga mu butuufu buno bwe buyabuya bwennyini obwetaaga okubeera nga bwogerwako akuume.